Pero wange yada majali na kuma kuchina gange. She leads on other girls follow. Abala la tawa kola komikolo. Iye kola koma ganshina dami. Alina biti kogata flatami. Sometimes nangene buzazani. Ekian like you wuta pima kumizani. Now she's my woman, I'm the man. Atampa respect as a money. Tali muziri kola modo zaman. Na no nyaka mango gaula. Awachina ko. Okay, abalungi abatulaba tuline grounded official. Soko bize kubatulaba. Abatulaba mwena je musinzidde abewa newa bapita grounded official, and I'm happy okubanga ndi wano right now no musajja nange. Yego se. Oli bulungi. By the way, abatulaba fenna abali ku sheno fenna tusinga gulunedi obukulu. It is on record. Mwana oyina myaka emeka kati by that? Ndi muto. Oli muto? Yeah man. Let's keep it that way. Oli muto. Ndi muto. Tukivuga nnyo bwe tutyo. Obulembe ugamba ki? Bulamu si bubi eronda. Lockdown ekuyisiza eta? Si bubi nnyo. Si bubi nnyo. Yeah. Naye ng'erudde era bubi naye nga sijja complaining obulamu mbuyina. Yeah. In terms of monetary gains na bichiku nyingi za bichi. Chiku chisa che. Chiku chisa che. Amuleke golwako. Wala kubira? Oyagala kutuochayo? Okay. Tuochayo season imbi. Okay, Gurunedi. So in terms how do you earn mo lockdown obaddo earning ocha besides okubante bivulu bigali? Manyi okuvaina tanko yimba mbadde na saving akoko kwa iTunes zange. Chimala komao. Yeah, so. No buzo muyimbi obadde nti tuli bubi. Kakati Gulnedi, lockdown yeno, time ya lockdown, being in teri bivulu, teri kutambula, ensi yayimiriramu. Time ogikozesezza otya? Ng'omuyimbi. Mbadde getting ready for emyaka ejijja maaso. I've been in studio, geza organizing a management yange, organizing naye ng'omuntu, ensobize mbadde nkoze mabega, okutrying okwesettinga ng'omuntu, sitegeera. So sijja kugamba nti COVID-19 oba yakoze ensobi okujja, oba ki, kale erudda yatukoze bubi naye erudda yatuyambye okujja. Understand? Kuba some people bezudde, you know, abantu abamu bezudde nti toina kukolerera kyaleero, you have to kubanga oli ready for anything ekijja maaso. Understand? Abantu gye balinga ye abadde akolaga enchanja kola ekirala nfunye 10 lino kandi yonna enchanja okitegeera naye nga essaawa zino ategedde agamba kale mwana sigana savingako. You understand? So kino ekintu kya COVID-19 kituyambye kati nze nganze kinyambye okwesettinga ng'omuntu. Njize ebintu bingi. Thank you so much, DJ. Olumsaye n'ennyimba nyingi togamba lubadde naluluka. We are good to go? Let's go. 1, 2, 3. Back into performance. Why? Jero talina kuleka abantu nga tebategedde. Ani yali amanyi so kuzinisa. Naye gwe mulembe gwa mmwe. Ng'ovudde ku ebyo. Jolaganda bayo. Alagala kulumba America. Estegera. Muyaye Gulnedi, by the way, oli ani manager of late? Oli under which management? Manager Derek Oren. Yeah, Reading Empire. That is very good. Kitambula kitya? Sibubi, I cannot complain. Okay. Yeah. Naye ng'obadde nnyo management nyingi in a short period of time. What went wrong? What is wrong? To be honest, sisobola kwogera bibaawo. Yeah. But nze ng'omuntu. Yeah. The reason why oba kuba ze Jeff yali just mukwano gwange nga nyambako. Understand? Nengezaako kola ne kama Ivan. That's good. Sisobola kubyogera byabaawo. Understand? Naye he's not a bad person oba ki naye nze ng'omuntu naye nakuba nze n'ekirooto kyange. Kitegera nagendaga najinjagala okubeera. Ifume. So nze ng'omuntu na Mukama yanzibukudde amaaso nga bukyali. Just have to, you know. Naye nga wabawo ebibaawo munange. Kanko example kuba bobo signinga n'omuntu waliwo ebintu ebibeera mu contract eyo gye mukola. Kitegera. Naye kati ebintu biri mu contract eyo bumala ogikola contract eyo. Naye ate bumala ogikola buli kimu ne kikyuka. Naye nga
I moved on ate je ndi happy guy akola omulimu gwe. That's all I can say. He's my manager. Akola omulimu gwe nga balina ogukola. You feel me? So yeah. Thank you. Okay, oyina kayimba ka Gulunedi akapya bakayita Zarinah naye nga tekanaja ntawa tufuneyo ama. Okay, tuye kusimawo obuze Gulunedi ekibuuzo kyo twamubuuza gwe kimubuuzeeyo. Hello. Sebo gyebale. Nze ndi nnyabo. Maama wange gyebaleko nnyabo. Kale sebo nawe gyebaleko. Kale maama nansonyiwa abasajja omanyi bakuba nnyo amasimu ekiro. Munnange era nja kusonyiwa naye mbadde nsaba okugamba kumandi nkuloga. Munnange ab'obumu bamusasula. Abaki? Ab'obumu bamusasula kuba nze mutolowinga nnyo. Kale kakuddemu maama weebale owaaye. Wawa Kamiri akamyu n'owa abantu obumyu ensi n'ogiwa obumyu baakuwa essente zo. Essaawa zo Kamiri nze n'omuwaayo. Kuba singa tebwali bumyu singa sinze grenade. Obumyu kati okyalunda obumyu. Si kyabulunda naye najja Kampala nga ngoba buki? Bumyu. Mukama n'abako byazannyawo. Yeah. So singa tebwali bumyu obwo Singa tolina ffe wano. Singa sirina mu. Kuba kati ffe tukola nnyo show za bulimi na bulunzi. Era n'alikuwa ddamu na muteesaasira akola show y'obulimi n'obulunzi muga nti waliwo obulunzi bw'obumyu. Oli oli waawa Masaka? Nze ndi wa Lyantonde. Lyantonde bagisala ku Masaka. Wasomoka Lwera? Nze nagisomoka. Kuma nagisomoka ebituufu nagiyitamu na kigere. Lwera wamuyitamu na bigere? Kamiri namusanga afuta Lwera. Ali kusimu. Abantu tebalina kuddamu kubeera. Ali kusimu omulala. Hello. Babaleke. Allo. 0773 namba y'essimu. Katufune essimu endala 23 omusajja ono adduka akola ebirala. Bano abaana bali bize. Then kituufu tulina Shamike ajja maaso awo ne Rasco Kofinga. Bano abaana bali bize. They are too busy. Bayira we nkwagala nnyo. Nnyo. Bayira njagala kutegeeza abantu abaana nze we mundaba nga njogera ku muyimbi mba mwagala. Nze waliwo abayimbi bali banga sibogedde gye baleko taata. Kale mzee. Amanya. Ono Jimmy Kalangala. Jimmy okubidde Kalangala. Mzee. Tutuuke Kalangala. Mzee. Ana Museveni wa amaanyi. Mzee. Tewaliwo mutatuuka. Kalangala Museveni. Kakati wabadde otusuubiza abakola pulogulaamu zitalina mulamwa. Mu maaso awo. Webale. Museveni. Sajja mumwongere ekisanja ekirala kimu akkirire. TV etuuke Kalangala. Akkirire. Mumpeere kino ekiddako bwe mumala nze mumundekere. Ali ku simu asembayo tugambe hallo tukkirire akayimba kafunye akazali. Zari yampayo n'akasente South Africa olw'ensembi baayo mukyala mwagala nnyo. Waliwo abayaaya abaneefumbiramu South Africa nga temulina ssente ne mummalira obudde bammalira obudde abaana be South Africa banaku boogera nnyo ate bakyusa engoye ogenda okulula bwoti nga olusanga mu dduuka. Ali ku simu alo ngatto. Alo. Ali ku simu asemerayo ddala tute Gulunedi. Halo. Lion Island. How no. Kitya Lion Island. Ono lava boy. Sam. Nkwetaaga nnyo ssebo. Nze aba Gulunedi. Ibula ajja kuntuusaako. Nange nkwetaaga muganda. Eno Lion Island era tuli ku TV wanisegu tuli mu kulaba. Fire. Kyakabinyo Sam. Ate alina kibuuzo atwetaaga bwetaazi ffe. Kakati lastly nga tuwunzika Gulunedi obako obusembayo eri bafans bo before we go to the last song. Bafanzi bange mwena gye musinzidde sijja kusimanyi nnyo byalo naye kyemanyi mwana gye muli eyo wekalangala akubye weruwera akubye pale tugenda wala mpaka tirinyi naye nga guys mwena kinja bagamba mwana mwebale kumpagira I appreciate you munzije wala nnyo neje muntusiza wala nnyo ku side yange. So I appreciate you guys muli bakabi nnyo mbagala nnyo nenga tumuwulire music yekka kikulu nnyo ekyo ebyogerwa musomo mugaye ffe tetwagala bibamwogerako ffe twagala music as long as I deliver good music that's it man. Yeah,
Nenga mbagala nnyo guys. Waliwo enjogera egamba ennaku zino nti bamafia. Oyina bamafia bakuba. Nze kyemmanyi nakatonda wange. Akola. Yeah, nze kyemmanyi kyokka kati abasigadde be bamanyi. You're free to do whatever you want to me. Naye nze osabira mu kanisa ki? Nze nina kanisa yange wange ne mu motoka yange. Ne wano njina. Gwe musumbawo. Nze musumba wange. Ekimu eky'ekkumi era gwe okyewerayo n'okyekwatira. Nkiwabe nino kiwa. Nkiwabe nino kiwa. Okay, kakati njawo tuwa akayimba ka mugagga wange Zari. Zarinah. Akayimba kano. Kazari kako oba kabuli Zari. Awo kabuli Zari. Mu Uganda. Yeah. Ako kayimba kange. Nakayimba kuva ku ntobo y'omutima gwange. Nenkatuma erinnya Zarinah. Waliwo kye tugamba ffe nga tumaliza program nti ebigambo byewulidde muno si byabadukanya mukutu guno babanyingo bakuweerezaako so ebigambo byewulira mu kayimba ako si bya Zari yali mukyala wa Ivan wabula byabazali bonna mu Uganda bwe kiri ako kayimba ka thank you na akayimba yaman kyonna kyava ku Zari the boss lady ofuna kyonna kyava ku Zari so yeah. Salute Zari, respect in all aspect. Oli mukyala maintains omutindo abantu bazze ne basireyinga week 2 ne bakkirira ne tubakwatako ne balemerayo. So large upon yourself Zari, I respect you. Oli mukyala wa kabinyo. Let's have the tune muganda nge. Let's have the tune. We go. Oh mama Zarinah, no. If you say no to me, where will I go now? No. What will I love you, mama? Kanetu kire sinza tuma, no. Loving nobody but you, my Zarinah, no. Zeni no musayi baby, bambi siri chuma. Hey. Another. So kyekisunga okwogerwako ekibi era nga kikunyiiza nga kya bulimba bawaayiriza naye teri muntu ali aido nga bannayuganda sina kinyiiza kyekisinga okwogerwako ekibi nga you don't care whatever they say sina kibi nze kyenkola. That's all I know. Anyway, njagala abantu obabulire handles zo. How should they follow you on Instagram, Grenade Official, everywhere. Grenade Official. Yeah. Promoter brand nkwagala nnyo muganda ngiraja upon yourself. Promoter brand no. Obirabye. Change in the music industry. Naika kulu. Baba na Uganda buli akola ekyakali abamukulu. Oyo twamulabadda. Nga bamamuli katumba temwabalaba. Obuzibu bwalina promoter brand abantu bamukosezza nnyo. Kyakola nze nkyagala bagende. Kabe nono. Koja gyovudde wala. Nze nali muto nga mbalaba. So people abantu bekozesa you know. Kyeva nayimba akayimba walowooza nze ndi loser. Wandabanga loser. You feel me? So ekigambo kinene nnyo. Kati waliwo bangi abaga naye Grenade oli wakabi nze nkukiririzamu njala kukiririza nnyo mu bavubuka abato abayimbi abakulu mufunye obusene ne mugula PlayStation ne mugula n'agazindaala aganene n'ogutanda ne mulowooza ensi weekomye ffe kati katudiringe n'abaana abato bano Fikfa Maika, Grenade, John Black, Fefe Busi, Zexi, Dax Vibes n'abalala abato then nammwe abakulu kati namwe mukwatagane Mamuli Katumba, Vincent Segawa, Freddy Sebale namwe mukole ligi yammwe kumalu mwanje tomukoze bulungi anti awo nawo mutwalidewo owaye katukute okirira okole ebirala muganda wange but thank you so much olabika bulungi oyambala bulungi management ene eyinza okuba serious kasi ekolese wano omanyi muli management serious n'abantu bekolagana nabo owaye wayina ekivubuka kijjooshi nkikubira essimu kyogera ebitakwataga naye wakiteekawa kyana kyantama kijjooshi ibula Grenade ejja kola interview omwaka ogujja yagoba ekyo bale Grenade webale goba jjooshi anyway Ibrahim Mukasage manya gange tulina Rupi alongside let upon yourself Grenade webale kuyitirawo support this young man. He's so talented and down to earth.
support him without any feelings. Tumusupporting, tuberenga tuvuga ekintu kino. Kakati right now, njagala tu having some DJ session. Katini some good music. Tuumulemuko. Tukomewo mwala shabike. Tulabe kiddako. You good to go.